Mutabani wa Gaddafi bamukubya amasasi n'afiirawo wabula ng'ate Bebe Cool tumuleese mu musango gwa Louis Light yakoze atya agenda kuyamba atya Louis Light okulaba ng'ava mu kkomera wabula ng'ate waliwo omuntu omulala ali mu musango gwa Louis Light afuba okulaba nti mwana muwala Louis Light afiira mu kkomera wabula ng'ate ye extra large Bebe Cool nkugamba katonda w'omuziki mu ggwanga lyaffe erya Uganda yavaayo ku mpewo n'agamba Louis Light mwana muto sisobola kulwana na mwana muto musonyiye wabula okumusiba nali ngezaako kulaga banne abalala inti nno ekigambo ky'okuvuma obutawa muntu kitiibwa nsonga mbi nnyo era tekirina kukolebwa baana bato si kituufu nengezaako okumubonereza naye okumuteeka mu kkomera okubirayo ebbanga eddene si kyekyali ekigendererwa kyange naye ate omusango gwanva dda mu ngalo tukiddemu Bebe Cool katonda w'omuziki mu ggwanga lyaffe erya Uganda bawa Beautiful Zuena yavayo n'agamba nti ye yasonyiwa dda Louis Light wabula ate waliwo omuntu omulala eyeyambisa Bebe Cool oba eyekwese mu linnya lya Bebe Cool ali mu kusiba Louis Light ng'ensi yonna yonna temanyi era ng'omuntu oyo afubye okulaba nti Louis Light bamunywereza ddala tebamuta anti buli we bamuzza mu kooti eyongerayo ate era n'emumma ne bail kitegeeza ki yenze Sheila Adita ate ne bakubanga subscribinga ku YouTube channel yange subscribinga ku atakade nga buli video yonna gye nkuterayo ekutukako bulungi nnyo commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga buno bwe mbamba teerayo wabula ng'ate munnange gwe atusanga ku mikutu emirala nkwagala nnyo yo ever at heart ntekawo video zino si kusiga bukyayi wabula kwewa magezi kumanya biki bigenda mu maaso mbalaba bangi nnyo mu comment section muli eyo muvuya abamu munvuma abamu mukola bino naye nabagamba nze video ezange z'abagezi bokka atayina magezi atawuliriza atasengejja igwe video ezange togenda kuzifunamu wabula w'olisooka n'olaba ku ekyo kye njogeddeko olijja ng'ojjooga battukana nga weetaaga ate okuziddamu oba oli awo nga tokyasobola katugendeko mu butambi oba mu katambi ak'omwana eyattiddwa omwana wa President Gaddafi oba eyaliko President Gaddafi akubiddwa amasasi ne bamuta ate era tukomewo. Mutabani wa Gaddafi bamukubye amasasi agamutiddewo. Mutabani wa Gaddafi gwe bayita Saif al-Islam Gaddafi ono nga ye second born w'omugenzi Gaddafi yali president wa Libya omusajja oyo yali afuze emyaka 42 n'attibwa aba NATO omusajja oyo yali omulungi ennyo bambi mutabani we second born we myaka 5 mu 3 bamukubye amasasi reports ziraga nti bamulumbye makage agabadde gabera mu Zintan kibuga ekimu ekya Libya ne bamukuba amasasi agamutiddewo kigambibwa nti abantu abasajja babadde bana ne bamulumba olw'amaze okumukuba amasasi agamutiddewo ne badduka ku kifo ekyo ne bagenda. Gaddafi yazaala abaana 8 kwaliko omuwala oyo kanoonye erinnya lye wano eno baali bamuyita Ayesha Gaddafi ye muwala yekka gwe yazaala akyaliyo ku baana ba Gaddafi kati 4 sofa baakafa. Abasatu abalala kuliko gwe bayita Mutasim Gaddafi ono bamutta ne kitaawe mu Oktoba wa 2011 Libya we bagirumba NATO we yagirumba ono naye bamutta ne kitaawe. Then waliwo gwe bayita Saif al-Arab Gaddafi ono era aba NATO bamukuba waliwo air strike NATO gye yakuba era still mu April wa 2011 mu lutalo olwo NATO yalumbira Libya naye n'afiiramu. Then omulala gwe bayita Kamis Gaddafi ono naye yafa mu Gw'omunaana gwa 2011 era naye nga yafa ku byantalo. So abaana ba Gaddafi 3 baafa mu mwaka naye gwe yafa ng'era baafa kuva mu ntalo. Then kwoteka ne Saif al-Islam Gaddafi second born we naye afudde gwe bakubye amasasi. Now mwana wa president kigwomanyi nga naye singa taata waabanga afudde nga naye ayinza okuyita mu mbeera y'emu bw'etyo. Anyway kitegeeza nti Gaddafi amaanyi ge yali ayagala kuunitinga Africa. Gaddafi yali ayagala kugaggawaza Africa, yali ayagala kugiwa currency ng'eri golden,
yali ayagala tukole nga tuli union nga zino zifuuke nga states of course nga zina ba president naye nga mu Africa waneno trade nga kyangu nnyo. Yali ayagala tusobola okukola industrialization, tusobola okufuna mu raw materials zetuguza abazungu ku layisi ne bakolamu finished goods ne bazireeta wano nga za bay. Yali ayagala tubeere nga tubyekolera wano. Yali ayagala tukole ku bya military naffe tubeere b'amaanyi. Sente yali azirina nga awula n'abazungu. Gaddafi yagenda okufa nga abanja Italy ne France, yali abanja ensi nnyingi. Era mujjukira president wa France Sarkozy baava ne bamusiba emabega kaawo nga omusango gwamusinga okyazuuka nti waliwo akalulu akamu Gaddafi yamuwerako ssente ne bagamba kino kyali olere kimenya amateeka. Kati olaba omuntu nga wa Africa naye ng'asobola okuwola ensi za Europe. Yali musajja w'amaanyi naye n'afa bw'atyo, yafa ngambwa. Bamutta ne bamukulula n'obuvubuka obwamutta buno obw'oku street ne bumukulula ku street ng'embwa ne batabani be basatu nabo ne bafa, n'omulala yuno afudde. Embeera gye bali paka kati Libya tetereeranga. So oluusi okulwa ku ntebe myaka 42 President Museveni guno atwala gwa 45 oluusi okulwa ku ntebe kireetera ebizibu ng'ebyo. Newesanga ng'ensi Libya ezimu ku nsi ezisinga obugagga mu Africa kato kyalina nawogiraba mu nsi zisookera ddala bugagga. Erina amafuta mangi n'abantu tebagafunamu, ensi yagaana okutereera paka kati. So kitalo nnyo. Ako nno ke katambi nga mwana mulenzi agezaako okutunnyonnyola biki ebyatuuseewo mu maka g'omugenzi President Gaddafi. Omwana we yakubiddwa amasasi oluvannyuma lw'okulumbibwa abantu abatamanyikiddwa ne bamukkako ne bamuba amasasi ne bamutta. Ng'era we kibadde ku bbanga eriyiseeko nti tukimanyi emyaka egyo egiyiseeko Gaddafi kennyini yalumbibwa n'akubibwa amasasi era n'attibwa ne mutabani we omu. Wabula ng'ate era waliwo mutabani we omulala eyakubwa amasasi mu nnyonyi era naye n'afiirawo. Munnange kibi nnyo nno ddala ate era nga tusabira omwoyo gw'omugenzi Katonda aguumuze kisa. Manyi bangi mujja kuvayo mugambe ate nga tumusabira kuki bonga bassa abantu n'ebintu ebirala. Obulamu bw'ensi bwe bubeera. Obulamu tebubeera soft all the time. Obulamu bubeeramu ebintu bingi nnyo naddala abalivinga obulamu bw'obwobufuzi. Obulamu bw'ebyobufuzi bulamu buzibu nnyo. Tomanyi ddi lw'ogenda, tomanyi ddi lw'obeerawo, tomanyi ddi bakwagala, baani abatakwagala, bakulowooleza ki, bakupulaningira ki, ebyo byonna tosobola kubimanya. So kati obulamu obwabwe bubeerawo na mukisa na kusalawo kwa Katonda. Teekako na kisa kingi nnyo kya Katonda nti essaawa yonna omuntu asobola okuggyawo ndabwe ekityo mutabani wa Gaddafi walugendeddemu. Ate era ku sayidi ya muganda waffe Luwilite ebintu tebinnaba kubeera soft, ebintu bikyakyankalanye. Tetumanyi ani ali mabega wakuteeka mwana ono mu kkomera. Kale ayinza okuba nga yazza omusango kituufu naye kino kiri too much. Gwe tolowooza nti kiri too much. Edda twawagiranga abaana bava ne bavuma abantu ne bakozesa bubi internet n'ebintu ebirala bakolebwe bino bakolebwe ebiri nga tebannabikola ggwe, nga tebinnatuuka ku ggwe, nga tebannaba kuloopa ggwe. Bw'atyo Naamala yavuddeyo n'agamba abaana ab'obuwala to investinga nnyo mu kintu ky'otafunamu. Yabadde ategeeza ki? Igwe okwata essimu yo gwe kennyini n'okola obutambi ng'okimanyi one day bujja kuleetera ebizibu. Nze nsiiba nnyo nga njogera wano yadde nga munvuma ne mbagamba bannange ebintu ebimu bye tukola bigenda kutukosa in one way or the other. Abantu abo betuvuma si buli muntu gw'ovuma nti agenda kunyumirwa. Ogenda kuvuma ow'omutu omunafu, ow'omutima omunafu, ow'omutima omusaasiza akuleke. Ne waliwo omuntu gw'ojjoko atakinga, gw'ojjokolako olutalo nga ye agenda kukomyayo, ng'agenda kukusiba. Abamu bajja kubatta, abamu mugenda funa ebizibu ebyenjawulo, abalala bajja kubaloga lwamwemwa. Ne nkugamba ku internet osobola okwogera ekintu n'oyagala kituuke gye kituuka nga tolina gw'ovumye. Osobola okukola video ffene tugitambuza paka gyegenda nga tolina muntu n'omu gw'ovodde. Osobola okukola ebintu byo mukasirise nga tolina muntu n'omu gw'onyigiriza. Toteekawo bukyayi. Video zino ze tukola zireeta obukyayi mu bantu. Si buli muntu nti agenda zitwala nga gwe w'oba ozoogedde. Mulimu ate abamu kuffe nga ensi teyatusiima tetwagala bwagazi nga gwe buli katambi k'okola omuntu akalaba mu kibi, buli katambi k'okola omuntu akalaba mu kibi, buli katambi k'okola omuntu takasiima, akulowooleza bibi, ayagala kukola bibi. Internet bwetyo weebeera. Ate buli lw'oyagala okufuna erinnya
soko tunde walifuna otya era bwotyo bwe liba ligenda okuvaako. Kati wano tusabira muganda waffe Luwilite Bambi ebintu bimugondere, bawulirize omulanga gwe bamute, akomewo eka, alabe omwana we, abeere mu bulamu bwe obwa bulijjo, kuba kati wano balinga aba nenya Luwilite naye bali mutokyalinga mwana mu ngeri emu oba endala. Katusabe Mukama abalewe emyoyo, abakakanye obusungu, musonyiwe omwana ono asobole okudde wakati emmanyi aboneredde. Era naffe abasigaddeyo abafaanana Luwilite tugenda yigira ku oyo nti bannange ebintu bisobola okusoba. Yenze Shila Adita, imbagala nnyo.